Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu naawe agenda maaso n'okuwuliriza. Tusiima oyo Omunazaleesi atakyuka jjo leero n'emirembe gyonna, akuuma ekigambo kye era eyatuwa obulokozi. Olunaku olwaleero twagala okutunuulira ekitundu kyaffe ekisembayo mu ssuula eno ey'okumin'omukaaga mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Omulundi guli twatunuulira ku bantu abali wansi w'amaanyi aga Sitaani, engeri gye baagenda mu maaso n'okukwatamu Pawulo ne Siira mu masekkati g'ebyo Katonda bye yasobozesa Pawulo okuba ng'akola, nga agoba dayimondi ow'okulagula ku mwala eyali mu kitundu ekyo ekya Filipi. Naye ekyava mu ebyo bwe bantu olw'okuba nti baali bazibiddwa ne babeera ku bunkenke obuzibu obw'okukwata Pawulo ne Siira, ne bagatako embeera ey'okubakuba emiggo egyali emizibu. Oba otunuulidde olwa-23 mu ssuula ey'okumin'omukaaga lulaga nti ne bateekebwako ne bakubwa emiggo mingi nnyo nnyini ddala. Kikugwanidde gwe okutegeera nti eri Abaruumi n'Abayonaani tebaayina tteeka lyali libagaana kubeera nga bakuba emiggo egiyitirira. Nga tutunuulira obulokozi, nga tugenda mu maaso n'okutunuulira ku bulokozi obw'omukuumi wekkomera mu Filipi, kirowoozebwa era kikkirizibwa nti abakuumi b'amakomera mu biro ebyo baali bantu b'osobola ogamba nti obusimu bwabwe bwali bugaddwawo eri obulumi obw'abantu abo abaali bateekeddwa mikono gyabwe, nti emiggo egyakubwanga abantu gyabanga miyitirivu. Naye ate mu tteeka ery'Ekiyudaaya bw'otunuulira eky'amateeka 25:3, ekitabo ekyo kiraga nti Abayudaaya mu kubonereza omuntu baali tebakkirizibwa kukuba muntu miggo gisukka 39, era y'ensonga y'emu gye tulaba mu Bakolinso 2:11-24 Pawulo bwe yagenda maaso n'okuyiganyizibwa ennyo Abayudaaya. Naye ate eri Abaruumi mu Bakolinso 2:11-23 alaga nti yakubwa emiggo gyali miyitirivu nnyo, era Bayibuli etulaga mu Lwa-23 nti oluvannyuma lw'okubwa emiggo emingi baamala ne basuulibwa mu kkomera, era omukuumi w'ekkomera n'aweebwa ekiragiro okubakuuma obulungi, kubanga okubakuuma obulungi kwali kukuuma bulamu bwe, nga bwe tunaalaba mu maaso eyo nti singa omusibe yali akutoloseeko wali wa kufiirwa bulamu bwo. Era Bayibuli eraga nti bwe yafuna ebiragiro ebyo n'abateeka mu kaguli ak'omunda ennyo n'abasiba n'enkola eyaliwo. Enkola eyaliwo eyo ey'okunywereza ddala ebigere eby'abasibe, waaliwo engeri eyakozesebwanga, naye ng'engeri eyo yali yakucunya oba yali ngeri yakuteeka muntu mu bulumi obw'amaanyi. Baasibibwangako ekintu ekyali kyakolebwa, olubaawo olwali lwabagibwa mu ngeri y'enjawulo nga lubasibibwa ng'era luzito mu bulago bwabwe, ku mikono gyabwe, ku bukongovule n'ebigere, nga kyabanga kizibu omuntu okwebakira ku mbiriizi wabula omuntu okwebakira ku mugongo. Kati osobola okulowooza ku bulamu Pawulo, ku mbeera Pawulo ne Siira gye baalimu ey'okwegganyizibwa okwo, nti ekifo kye baali basigazza ky'osobola okugamba nti bwe baba nga baali bakwebaka balina kwebaka ku migongo gyabwe, ate egyali gyamaze dda okuba nga gijjuziddwa emiggo emingi ennyo nnyini ddala. Ate amakomera ag'Abaruumi googerwako okuba nti gaali mannyogovu nnyo, era gaali gaazimbibwa mu mbeera ey'okubeera nga gaali tegakkirizibwamu kitangaala kyonna. Mu masekkati g'enzikiza eyo n'obulumi obw'omubiri obunyogovu obw'ekkomera eryo
omuli ensiri n'embeera enzibu, enjegera okutuuka okubeera nga zitalagira ku mikono egy'abasibe, eyo embeera Pawulo ne Siira gye baalimu. Bw'otunuulira kino kiragira nti bano abaali abakwasaganya b'amateeka bonna nga bwe twalaba ekitundu ekyasembayo baali wansi ow'amaanyi ag'omulabe Sitaani, nti okusalawo kwabwe n'embeera gye baakwatamu ensonga ya Pawulo ne Siira baali tebalina kirowoozo kyonna kikola bulungi bannaabwe wabula okuyigganya, nti omuntu gwe baali basobola okuwaako eddembe yali Muruumi, naye ataali Muruumi baali bamuyisiza ddala nga ye ataali muntu. So Pawulo ne Siira ne babeera mu kunyigirizibwa okwo, mu kucunyibwa, mu kuteekebwa mu mbeera eyo eyali enzibu nnyo ey'okuba nti baateekebwa mu kaguli ak'omunda akasemberayo ddala. Kaguli ak'omunda akasemberayo ddala kaali kakiikira ekifo ekyali kirowoozebwa nti tekyali kyangu kyakuba nga omuntu yali asobola okuba nga akola ki, ng'akivuunuka oba nga akifuluma. Olwa 25 Bayibuli etulaga nti naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira. Kati ebikimu ku byo bye njagala nnyonnyole wano kye kino, nti kikkirizibwa era kirowoozebwa nti Abayudaaya abasinga balina Zabbuli ze baali bakwata bukusu nga baali bazimanyi, si kwata nkwate naye baali bakola ki, bazimanyi. Era nga bwe tumanyidde ddala Yobu 35:10 eraga nti Katonda yekka yasobola okuwa omuntu oluyimba mu kiro. Nti mu masekkati g'obulumi Pawulo ne Siira bwe baalimu, Bayibuli eraga nti tewaaliwo ngeri yonna yakwebaka, wabula mu kuba nti baali tebaswana kwebaka mu masekkati ag'obulumi obwo, ne batandika okukola essaala eri Katonda. Era tukkiriza nti Katonda yaleeta okuyimba kuno mitima gyabwe, kubanga ate bo balina kye balina, abasibe kye bataalina, yenkolagana gye balina ne Mukama Katonda. Era abasibe bano Bayibuli eraga nti ne babawulira, kubanga kyali tekiwulirwangako omusibe okuyimba, ate kyali tekikkirizibwa, ate kyali tekisuubirwa ku mbeera gye baagendanga mu maaso n'okubeera nga abasibe bakaligibwamu n'okubwa emigo n'okuteekebwa mu mbeera enzibu. Tewaliwo muntu yenna wa bulijjo atalina nkolagana na Katonda eyali asuubirwa okuba nga akola ekyo Pawulo ne Siira kye baagenda mu maaso n'okuba nga bakola. Ekikulu kye tuyiga ku batume bano nti tugwanidde okuyiga okugolokoka waggulu w'okubonaabona oba embeera yaffe ey'okubonaabona ne tusinza Katonda nga tetutunuulidde ki kyonna kye tulimu, kubanga ne mu masekkati g'obulumi oba okunyigirizibwa kuyinza okuba ng'oyitamu, Katonda afuga oba ali waggulu owa buli mbeera yonna. Essanyu alikkiriza ne libaawo, n'okunyigirizibwa asobola okukkiriza ne kubaawo. Si nti kimuwa essanyu gwe okunyigirizibwa, naye ebintu ebyo Katonda byabaganyiza aba abiganyiza olw'ekitiibwa kye. Omanyi kino kyasomesa ki abasibe bano? Nti okulaba abasibe bannaabwe mu masekkati g'obulumi baalimu nga baali bayimba, Katonda yasigala nga aweebwa ekitiibwa ne mu masekkati ag'obulumi obwa Pawulo ne Siira. Era kino kyabulya enjiri ey'amaanyi bano abasibe abalala. Kyovulaba nti Pawulo bw'awandiika mu Bafilipi essuula ey'okuna, kubanga baali bategedde ku mbeera ye na biki bye yayitamu ng'abawandiikira, mu kibuga kye kyennyini kye yalimu ng'afuna embeera, n'agamba nti jaguzanga mu Mukama ekiseera kyonna, era nga mbajaguza. Era leka okulowooza kwo kumanyibwe eri buli muntu, kubanga Mukama ali kumpi naawe. Era teweeraliikirira
ku buli kintu kyonna. Kisegeeza nti okweraliikirira kusobola okubeerawo, naye bw'omanya nti Mukama ali naawe teweeraliikirira eri kintu kyonna, kubanga essanyu Mukama aliganya ne libeerawo ate n'obulumi abuganya ne bubeerawo, naye ali ku ntikko ya buli kintu kyonna. Naye buli kintu kyonna mu ssaala n'okuwaayo okusaba kwammwe n'okwebaza bikolebwe eri Katonda, era emirembe gya Katonda egyo gisukkuluma okutegeera ginaakuuma emitima gyammwe wamu n'endowooza zammwe mu Kristo. Bino byennyini bye tulabira ddala mu kkomera waneeno. Emirembe egisukkuluma okutegeera gye ndowooza nti abasibe baagamba ne bano bantu bannabaki. Era waliwo omwami omu kwabo abaagenda maaso n'okubeera nga balwanirira ensomesa ya Bayibuli okubeera nga ekuumibwa, bituyita ba Puritans. Mu byafaayo by'ekkanisa omwami ayitibwa Thomas Watson eyali mu kyasa eky'16 yagamba nti tugulumiza Katonda bwe tusigala nga tuli bamativu mu mbeera eyo obukulu bwa Katonda gye buyinza okuba nga bututaddemu. Nti ne wano Pawulo ne Siira bwe baali, Katonda ateekateeka ebintu byonna, yali yateekateeka nti kino kiribatuukako ate era alimaliza nga afunye ekitiibwa kye nga kiragiddwa mu masekkati ag'okunyigirizibwa okw'abantu bano. So buli mbeera yonna gwe nange gye tusobola okuba nga twesanzeemu, tulina kubeera nga tuli bamativu nti Katonda ali ku ntikko ow'eyo embeera yonna, obutaba mu busungu, obutatandika kubuuza kino ne kino ne kiri, kubanga ebyo byonna osobola obyebuuza naye ogenda kyusa ki bw'aba tayambye. So tewaliiwo kkomera, tewaliiwo mbeera, tewaliiwo bulwadde esobola tugaana sigala nga twogane Mukama Katonda waffe mu ssaala. Mu masekkati g'ekkomera baasaba, baasinza, ne bayimba ennyimba eza Zabbuli nga batendereza Katonda. Wonna wooli, oba ku kitanda oba mu bulwadde obugambibwa nti tebulina ddagala lyabwo oba bujjanjabi obw'ekyo ky'oyitamu, embeera yonna, nkimanyi bino byenjogera si byangu bya kukkiriza, naye amazima ge gatufuula ab'eddembe. Bw'otegeera nti si gwe afuga ensi eno, si gwe abeeza obulamu bwo, kiki ky'ogenda okuba nga okola okuggyako okusinza Katonda asobola okuba nga atema ekkubo awo erisuubira okuba nga teririiwo. Nti ne mu masekkati g'obulumi atuwa obuvumu okusigala nga tukyenywereza ku linnya lye nga tugamba nti Yesu ye Mukama. Bayibuli twaga mu 2:6 bw'oba osome mu kitabo ky'ebikola by'abatume nti bw'oba wekkaanyiza 2:6 lugamba nti mbagirawo, awo n'abeerawo musisi ow'amaanyi, era omisingi egy'ekkomera ne ginyeenyezebwa, era mbagirawo enzigi ne zeegula, era n'enjegere ezaali zisibiddwa abasibe ne zeesumulula. Kati awo nawo wakulu wakola ki? Wakutegeera nti musisi ono owambagirawo eyagenda maaso n'okubeera nga abaawo kaali kabonero akalaga okubeerawo kwa Katonda wamu atera n'okuddamu okwessaala, nti kino kyali kyamagiro okulaba nga enzigi zeggula nga teri azigudde, n'empingo ezaali ku basibe nazo ne zikola zitya? Ne zibeera nga zeesumulula ne zibavaako. Kino kyawambira ddala endowooza y'abasibe nga balabira ddala amaanyi ga Katonda oyo asobola okukola ki? Okununula. Ate mu kubeera nga baawulidde dda Pawulo ne Siira nga bayimba, era baasobolera ddala okutegeerera ddala nti kino kyaliwo olw'abano abasajja n'enzikiriza yaabwe oba n'okukkiriza kwabwe. Kati bino byonna twetaaga ne tubikwasaganya bulungi nti eyabakkiriza oba eyaganya, kubanga abantu bano batuuka n'okkubwa emigo n'okuteekebwa mu kkomera, ate y'omu yakola bino nti
aleeta embeera ne eyayuuguumya emisingi egy'ekkomera, enzigi ne zeggula, empingo b'enjegere ezaali ku basibe nazo ne zita, naye ne watabawo n'omu atoloka. Ekyo kyali kya bwakatonda. Katonda mwene yateekateeka embeera zino ez'enjawulo ne musisi waako okubeera nga abaako baleeta eri kuwulira okw'enjiri. Kyovula Bayibuli etulaga nti mu 2:7 nti omukuumi w'ekkomera bwe yagolokoka n'alaba enzigi z'ekkomera nga zaali zigguddwa, n'asika ekiso kye mangu nga agenderera okwetta ng'alowooza nti abasibe baali batolose. Nga bwe nalaze mu ntandikwa nti yali aweereddwa ekiragiro eky'obbakuuma obulungi, nakulaze nti obulamu bw'omukuumi bwali butambulira ku kuba nti omulimo gwe yali agukoze bulungi. Kubanga mu Baluumi n'Abayonaani, singa omusibe yali akutoloseeko, gw'omukuumi wali ekikulindiridde kwe kubeera ng'ottibwa. So omusajja ono yamanya teyali tagenda kubeera nga awona okufa okusinga okulinda bali okumutta, ye n'aggyayo ekitala yeggyewo. Kyali kya bulijjo mu biseera ebyo. Naye Bayibuli etulaga mu 2:8-29 nti Pawulo n'ayita mu ddoboozi ery'amaanyi ng'agamba nti teweekola kikyamu kyonna, ffenna tuli wano. Era omukuumi n'ayita bamuwe ekitangaala, era n'ayanguwa nga bw'akankana mu kutya okw'amaanyi n'agwa mu maaso ga Pawulo ne Siira. Kino kyali kya ntiisa nnyo nti omuntu eyali agenze maaso n'okukaliga n'okkuba abantu bano emiggo, okuwulira nti abantu be yali yayisizza obubi essaawa embaleko emabega, ate kati be bamukoowoola nga bamugamba weetuli, bataasa obulamu bwe okubanga teyeejja mu bulamu bw'ensi, kyamukuba wala nnyo nnyini ddala. Era Bayibuli eraga tinaafuna entegetege. Entegetege ezo tezaaleetebwa lwa mbeera ya kuba nti abasibe baali tebatolose, naye mu kuba nti abantu be yali akoze obubi ate Katonda baakozesa okubeera nga bakuuma obulamu bwe okuba nga tebumalibwawo. Ekisukkuluma wano oba ky'osobola okuba ng'olaba wano kwe kuba nti Katonda yagenda maaso n'okukola omulimu mutima gw'ono omuntu, n'amuleeta omuntu ono n'akkakkana wansi w'abantu be yali asibidde mu mbeera eyali enzibu ennyo nnyini ddala. Guno gwali mukono gwa Katonda. Singa teyali ye, bino byonna tebyandibaddewo. Obulokozi bw'ono omusajja bwakulembebwa enteekateeka eya Katonda ey'enjawulo eyaleeta omuntu ono fukamira. Tugenda okumulaba ano ng'afukamidde mu maaso ga Pawulo ne Siira, ne munda mutima gwe yali yamaze dda okuba nga ateekeddwa nga kyonna Pawulo ne Siira kye baali bagadde omugamba yali wakikkiriza. Lwaki njogera nga bwe njogera? Olwasatu abagamba nkole ki bwe yali amaze obafulumya okuba nga ndokoka. Yali yamaze dda okugonzebwa. Kye tugamba nti obulokozi butandikibwa Katonda. Bw'aba tatandise mu mutima gw'omuntu n'abeerako engeri gy'akyusa omwonoonyi oyo talina ngeri yonna gy'asobola kubeera nga yeggulawo eri ebyo ebya Katonda. Abantu bonna balowooza nti balungi paka we bategeera obutuukirivu bwa Katonda ne bamanyira ddala nti si balungi nga bwe badde balowooza nti balungi. Nti Katonda agulumizibwa nnyo ng'omuntu yeesigama ku ye, era omuntu tasobola kusalawo n'alonda ebyo ebya Katonda oba ebyo bwa Katonda nga Katonda
si atandise omulimo ogw'okukyusa omutima gw'oyo omuntu. Bino by'owulira ng'agamba nkole eki, ebbanga lyonna lwaki yali takyebuuza. Waliwo omukono ogutalabwa na maaso g'abantu oba omulimo ogutalabwa na mukono gw'abantu, naye nga Katonda mwene yagwekoledde n'akola ki? N'akyusa omuntu ono abadde asikirizibwa eri okukola obubi oba okukola ebyo ebinyigiriza obulamu bw'abantu abalala okutuuka ku ddaala erigamba nti kikyeŋŋwandidde okukola nze okulokoka. Omusajja ono yali atuuse ku ddaala eritegeera obuzito obw'ekibi kye, obuzito obw'ekibi kye, n'okuba nti yali tasaanira wadde n'ebyo byonna byali agenze mu maaso n'okuba ng'akola. Bamugamba mu Lwasatu mu olumu nti kkiriza mu Mukama Yesu era onaalokolebwa gwe n'ennyumba yo. Bwe bamala omugamba bati mu Lwasatu mu ebbiri ne bamunnyonnyola Yesu ono y'ani. Naye ekyokuddamu kye bamwa bwe bujjuvu bw'enjiri yonna. Lwaki? Tubuulira enjiri abantu bakkirize Kristo, era Pawulo yasonga ku Kristo. Bikola 4:12 tulina erinnya limu lyokka erituweereddwa wansi w'eggulu, ly'erinnya erya Kristo Yesu, mulyo mwe tufune obulokozi. 14:6 gamba nze kuwona amazima n'obulamu. Ate ye bwe batalokodde teri mulala alokola, kwe basonga ku ye, oluvannyuma ne bamunnyonnyola Yesu ono y'ani. Olwasatu mu esatu Bayibuli etulaga nti n'abatwala mu kadde ako ak'ekiro n'ayoza ebiwundu byabwe, era n'amala n'abatizibwa wamu n'ennyumba ye, nti Katonda eyali aleese enkyukakyuka mu mutima gwe ayagaza omusajja ono okukola ekintu kyeyali takolangako, atandika okwoza ebiwundu byali atadde ku bantu, naye luli nga tannakyusibwa yali badde ayagala na kubongerako birala. Naye kaakano tulaba nga omutima gwe gumaze okyusibwa, nti okwagala okujja kwali kumaze osimbibwa, oba ebigendererwa ebijja byali maze osimbibwa mu mutima gw'ono omuntu, nga Katonda mwene yabitaddemu. Omusajja ono n'atandika okwagala okukola ekyo kye yakyawa mu bulamu bwe buli obw'oluvannyuma. Ekyo Katonda kyakola mu buli bulamu bwa buli muntu yenna agenze maaso n'okuba nga akyusiddwa amaanyi ag'enjiri. Tandika okwagala by'otayagala. Oyagala okuŋŋaana n'abo abakuŋŋaana. Era Bayibuli etulaga nti n'abatizibwa, ekitegeeza nti ye n'ennyumba ye baawulira enjiri ne bagikiriza. Byonna ebyo ebyaliwo byali binoonya ono omusajja n'ab'ennyumba ye n'abasibe. Katonda asobola okulaga okusaasira oyo yenna gw'aba yagadde okulaga okusaasira. Bayibuli enyweza mu Lwasatu mu ennya nti era n'abaleeta mu nnyumba ye n'ateeka ebyokulya mu maaso gaabwe, era n'abeera nga yali musanyufu wamu n'ab'ennyumba ye kubanga baali bamaze okuba nga bakkiriza mu Katonda. Ekyo kye tulabye mu kitabo kino bwe kyatwatandika okutunuulya amasomo ag'enjawulo mu kitabo kino, nti ekibala eky'obulokozi ekisookera ddala mu bulamu bwa buli muntu yenna aba alokose kye kibala eky'essanyu. Tukirabye mu bitundu eby'enjawulo, nimujjuka ne mu Samaliya ekyaliyo mu Basasonika ekisooka 6 nti essanyu eriweebwa oba erijja mu mutima gw'omuntu ng'alokose teriba nakakwate na kikyayina na mbeera ki gy'aba asangiddwamu. Essanyu eri abantu abatannaloka lyesigamye ku ebyo bye balaba ne bye beetoolodde. Essanyu eryejja olw'obulokozi eryesigama ku mirembe omuntu gy'aba ayina kaakano ne Katonda, ng'amanyi ti Katonda kaakano si mulabe we, kubanga tulokolebwa okuva mu busungu bwa Katonda, ate tulokolebwa Katonda ku lwa Katonda. Bikulu byategeera nti tulokolebwa mu busungu bwa Katonda. Basasonika 1:10, Basasonika 5:9, ezo bbiri Basasonika 1:10 ne Basasonika 5:9 zitulaga nti tulokoleddwa okuva mu busungu bwa Katonda,
naye atulokola okuva mu busungu bwa Katonda, ate Katonda mwene atulokola okuva mu busungu bwe, ate tulokolebwa ku lwa Katonda ku lw'ekitiibwa kye. So bwe bulokozi butandikibwa Katonda ate bukolebwa ku lw'ekitiibwa kye. Olwasatu mu etaano baberaga nti abakwasaganya b'amateeka ne batuma owa poliisi nga bamugamba tibaleke abasajja abo bagende. Bayibuli etulaga nti baatuuka ne bagamba abantu bano bateebwe. Kyetumanyidde ddala nti tebalina kye baategeera ku ekyo ekyaliwo mu kiro, naye balina okulumizibwa muli nti kye baali bakola oba kye baali bakoze kyali kikyamu. Tandika okukuba abantu abatayina kye baakola kikyamu, naye tujjukire nti baali wansi w'amaanyi ag'omulabe Sitaani. Ate n'ekirala ekikulu ekyotegeera nti okwekalakaasa okw'abantu abangi kwaleetawo embeera etaali nnyangu eri bano abaali abakulembeze wamu n'okutandika okuyisa Pawulo ne Siira nga bwe baagenda mu maaso n'okuba nga babayisaamu. Nti oluvannyuma lw'okwekalakaasa okw'abantu bwe kwakkakkana, bano abakwasaganya ab'amateeka tebaalaba kigendererwa kirala kyonna kya kukuuma Pawulo ne Siira. Naye newankubadde bwe gutyo bwe gwali, olwa-3:7 n'okukira nsi, Pawulo ayogera ng'agamba batukubye mu lwatu ne tubagenda mu maaso n'okuba nga batuyisa mu mbeera etali nnungi. Ffe nga tuli Baruumi, batuuze Abaruumi, ne tusuulibwa mu kkomera, kaakati baagala otweggyako mu nkukutu? Nedda, bo bennyini bajje batweggireyo mu kkomera. Era Bayibuli etulaga nti Omukuumi n'ayogera ebigambo bino eri abo abakwasaganya b'amateeka, era bonna ne batya bwe baawulira nti abantu bano baali Baruumi. Olwa-3:9 ne bajja ne bakola ki? Ne beenenyeza Pawulo ne Siira ne babatwala wabweru ne bagamba ofuluma ekibuga. Ekiro kye kino Pawulo yabateeka ku nninga eyabatuusa okuba nga basaba nga beetonda, okubanga bakola babaako n'engeri egoberera amateeka ey'enkanankana n'okubeera nga ekiragiro ekyo kyalina kuba kya mu lwatu nga kiraga nti abantu bano baali tebalina musango gwonna era baakubwa emigo ku bwereere. Ekigendererwa mu ekyo kuba nti Pawulo ne Siira baali bakwatiddwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Ensonga yaabwe yali yakukakkanyizibwa mu ngeri ey'okugoberera amateeka, kubanga Pawulo yali amanyidde ddala emiganyulo omutuuze Omuruumi gy'ali ayina, era lwaki yalwanira eddembe lye. Yalwanira eddembe lye nga kino nakyo kyali kyakuyamba kwabo abaali baakalokoka okutegeera nti Pawulo ne Siira tebalina tteeka lyonna lye baali bamenye, wabula baayisibwanga bwe baali bayisiddwa mu ngeri enkyamu. Ne Mukama waffe bwe tuba tujjukidde mu Yokaana 18:23 bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga asalibwako, ayogebwako ebigambo ebitali bituufu n'okuba nga yayisibwanga bayisibwa, yabuuza omusajja, bwe mba n'ekikyamu kye nkoze kyekiriwa? Nti si kibi ffe okubeera nga tulwanirira eddembe lyaffe okusinziira ku ki? Ku mateeka. Era Pawulo okulagira ddala nti yali ategedde te amateeka, bano abebakwasaganya amateeka bayanguyirawo mangu mu kutya okw'amaanyi okusaba abantu okwetondera abantu bano nti kye baali bakoze kyali mu bukyamu. So abakwasaganya b'amateeka bategeera nti ebikolwa byabyo biwakanya amateeka ag'Abaruumi, ne beegayirira Pawulo ne Siira okuba nga bafuluma ekibuga, okubeera nga bo bennyini ate tebaswazibwa mu kuba nti amateeka baali tebagakutte bulungi. Era tukkiriza nti omulimo gwa Pawulo ne Siira gwali obuweereza bwabwe mu Filipi bwali butuuse ku nkomerero, kye tulowooza nti Luka wamu ne Timoseewo bo bayinza okuba nga baasigalayo mu Filipi,
naye Paulo ne Siira baddayo ate ne banyweza abooluganda nga batandika n'omukyala Lydia, ne babagumya okubeera nga balina okuba nga batambuliramu eryo ekkubo, bo ne beeyongerayo ate mu kitundu ekya Thessalonica. So bingi nnyo wano eno betuyiga nti obulokozi yonna gye tuvudde bulagibwa ddala nti butandikibwa Katonda, ate wonna we twesanga obukulu bwa Katonda oyo ateekateeka ebintu byonna, wabeerawo ensonga lwaki, era amaaso gaffe tulina gakuumira ku ye, ate n'okumanya eddembe lyaffe si kumala gakuba miggo gitategeereka nga waliwo osobola okubeera nga olaga, kubanga ebifo ebiba gye biri. Naye ekyo tukikola gobera amateeka n'obwesige bwaffe bubeera mu Katonda. So embeera bwetyo bwe yali ey'obulokozi obw'omusajja omukuumi wekkomera, Katonda alokola abantu bonna, bakabaka, abakuumi b'amateeka, abasibe, n'abantu abo abalowoozebwa nti tebagwanidde, Mukama bonna akola ki? Abalokola. So byebyo ntwe tuba tubuulira nti tetulina kusosola mu bantu, tulina gitwala eri abantu bonna. Katonda yeerokolera oyo gwayagadde okulokola. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwena. Amiina.